Juliana Kanyomozi muyina nga nnyonnyola ku mwana we ate ye Paraso ne Dr. Jose Chameleone mukwano byonna babizzeemu. Spice Diana talubuzeemu Fifidaqueen naye alina kyagamba ate ye Bujingo mukwano kyakoze Suzan Makula ngo ku bwana kijja kunyumya ddala ng'okirabyeko naye nga mugamba mutya kansubire muri bulungi bambi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna nakusubscribe ng'ano kusuubya News Extra nti mukwano subscribe nga yongere mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekangayo. Bwentyo ngutandise ne Kasada oba Johnny Black amunanga olunaku lw'ejjo babadde balina gye bagenza okupafominga eyo ne bafuna akabenje naye ate amawulire agesanya agali wavuddeyo n'atugamba nti naye gwe wenna oli eyo ng'olina omulimo tomuyisaako omulimo asobola okujja n'akola kyasobola okujja n'ayimba bulungi n'akikwasaganya bulungi nnyo kugamba nga mufunze akabenje ke bafunye tekaabayisiza bubi yadde n'akaki yadde n'akamu ate ge mawulire agessanyu ge tufunye essaawa zino ate we mba nkujja eyo nkubuze butereevu paka wa mwana muwala ne Spice Diana namukwaya tujjukira bulungi nnyo munaye vidiyo y'abalige yankoona yagikoze ki yagitadde olunaku lw'ejjo naye munnange vidiyo yo eddukira ku sipiidi yayiriyiri era kino kyo kyongedde omuleeta akamwenju ku matama yesu wadde bagamba mbuno oluyimba yali aluyimbira munne oli gwe tumanyi nga Shuba Kalungi naye enewe ebyo ffe tebitukwata kate munnange bwe tuba tuvuddeyo tugeze butereevu paka mu ggwanga mujje tukimanyi ggwanga mujje yalunaku lwankya eya Dr. Jose Chameleone bannaye ggwanga mujje nkiddamu ggwanga mujje naye munaye kano akafaananyi katambudde nnyo konze nti lwaki sekaleeterako bantu bange nabo ne bakola ki nabo ne bakalaba munange wali gravity mbu ebintu yabizzeemu kati era mbu ayagala ggwanga mujje era eddemu ekole guli omulundi ogwalula ebintu byonna ebyayiika kyokka bambi ate eno ye ne Dr. Jose Chameleone naye agamba tekigenda kusoboka munaye kati saawa zino nkoze eki neesize mukama tukimanyi bulungi nnyo okuva eri embeera we yamutuukako ggwanga mujje we yayiika ennaku zino munnange asiba mumakyaki agenze mbasumba ab'enjawulo bamuyiridde amafuta bakoze eki so munaye gravity mukwano weetereeze ennaku zino omuntu gw'asinza mulamu ate teyeebaka tabongoota ate byebiri mu sayidi eziyo bannange byate ebyaggwanga mujje nga tubitadde ku bbali ng'obuze butereevu paka wa Paraso munnange oluyimba lwe olwa begabega tulye oluyimba mukwano baalukozeemu remix era nga talukozeemu na muntu mulala yenna wabula alukozeemu ne muganda we Dr. Jose Chameleone jjukira emabegakawo era balina oluyimba lwe bakola mu remix era lwali lwa Paraso munnange olwo oluyimba lwatambula nnyo so katusabe ne luno naye ate lusobole okuba nga lutambula maaso awo nina ka vidiyo ka Fifidaqueen kankakuttereko ate tweyongerayo n'amawulire amala kano kava abazadde ffe bannakazadde b'eggwanga nammwe basekazadde b'eggwanga obadde okimanyi nti omuntu asinga obutayagala mumutumira ku mwana oba mugambira ku mwana yakyasinza okumanyira abaana ba banne nga bw'oyogera ku babe ajja kweyambula naye nga mu kuvuma aba banne mu kutumiriza aba banne mu kukijjanya aba banne ennambe abantu abo balya mmere kitulemejjiwa abaana byebyo n'ebigambo bya Fifidaqueen era sigenda kubanga nnyongeramu n'ekimu naye ate era nzikiriza nkutuuseeko Bujingo ne Suzan Makula bannaye nga beetwala ate mulowooza tebabizeemu ebyatta eri Bujingo bannange ako ka vidiyo nammwe keetaaga nga mukeewuliriddeko be wasangawo babe baleese bateeseze bulungi n'omusajja lwanaakubalamu amagezi abasajja basirika busirisi olw'okwagala kw'abaalina ate ng'akooye yalimu amaama waabali ate alimwe naawe akome ku ono bonna be bamu n'agoma ku ggwe naye ng'ekituufu naawe obadde weetaaga ggoba oli musiru ng'oli okitegedde husband I have mulala nnyo ku musumba gw'omanyi asobola okuvumira ku kituuti yoyo ndo munaye Pastor Bujingo nga namwe mwewuliddeko saagala kuba ate nga nnyongeramu ebigambo byange naye munaye bo bajaji bakuno bo tebakobwoko bo baatandise edda ne bagamba talina mulala gwagamba wabula agamba Suzan Makula bannange ate omebyo nga tubitadde ku bbali ebya Bujingo yo munaye kampani ya Shukrani etabuse era ngenda kuwa maaso awo bu vidiyo abantu abamu ab'enjawulo nga bavudde mu mbeera nga bagamba bannaye kino ekintu kye mukola kampani ya Shukrani mukole ki mukiko
Kampani ya Shukurani. Ne Calvin Kayanja. Twaise emirundi emeka. Omwana mwagala kujja wache Saudi Arabia okumuleeta musiba. Mugezanga ne mu musiba tujja kukoleza omuliro nga n'omulema tasobola yitira mu kampani ya Shukurani. Okitegeera. Gwe Calvin Kayanja okimanyi nti Calvin Kayanja buloka wa Shukurani. Wallahi obuzibu obubeera mu Saudi Arabia mubumanyi ki? Yes. Obwangu bwe mukozesa okujja omwana mu kiyumba lwakisibwe mukozesa nga abantu babalajanira. Tafulu. Muri bazibu nnyo kati tugenda omuzadde yenna ng'olyayo toyitiranga mu kampani ya Shukurani. Kubanga ogenda kukaba gokomba. Yes. Newe muri gikyusa amanya, newe muri yetuma amanya, newe muri gisengula kampani ya Shukurani tugenda kubakuba nga n'omulema tayitira mu kampani yabo. Mubitiibwa. Ebingi. Kati Calvin Kayanja kampani zimwesiga kubanga zimanyi mu abasiru mwamufollowinga. Asobola okubakwata obujega n'abadaivatinga. N'abatunuze ewalala. Sayagadde kwogera ku kisajja kino naye nkyogeddeko kubanga njagala abategeeza kiki kye kigezaako kukola. Essaawa zino omulimu gwagezaako kukola okutudaivatinga atujja ku mulamwa tusobole okubeera nga ate tuddaku ebyo eby'ekisiru eby'ekimansulo. Ye bakazi mwe mutulaga ki? Ebitundu ebyekyama ebiringa ekikere ekivundu ekirinnyamu omugere. Biryawo byonna byagaga. Biringa amawolu agasuze wiiki nga tegali mu friji. Mutulaga ki? Calvin Kayanja. Mutulaga kyabye mutulaga.